Angelo Kenre y'omu ku banoonyi b'obubuddamu abadduka okuva mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo abali mu nkambi y'e Rwamwanja mu disitulikiti y'e Kamwenge. Ono nga wa myaka 24 yatuuka mwezi guwedde ne batoobe 7 ng'okudduka okwabwe abaseddekizi baabayingirira mu kiro ne batta nnyabwe ate ne babulawo ne kitaabwe. Soda akakuja akanikamata akapiga kipasi mlango wetu, tulikuwa tumelala, akanikamata akaniingiza mnyumba yenye papa na mama balikuwa nalala mshamba. Sababu wala mshamba mimi nikakutanisha deja mama damu iko na mutoka huko chini, basoda tatu bote basha mubaka damu iko na mutoka, amplisi iko buchi havale manguo, papa na iko pale pembeni banamfunga makamba na kinywa deja banamfunga. Ebyatuukawo byafukira ddala kiroto kya ntiisa mu bulamu bwe. Ono ne kati yeebuuza lwaki abalumbaganyi tebaamulumya ne batoobe. Kino kyamuviirako okulowooza nti bandikuba enkyukira ne badda, era kwe kukwatamu obwanguwa ne batoobe ne balutindiga okutuusa ku nsalo ebaawula ne Uganda, ekitongole cy'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku babundabunda gye kyabajja okubatwala Mahani mu Lwamanja, abantu nga bano abaakatuuka mu ggwanga gye basookera. Kila mwanaume mwenye niko naona ni mubaya. Nasa niko nalala, niko nalota tu ndoto. Siku tu naona tu hizi teni za basoda hivi. Manke hivi ndalala niko mubaya, niko nakumbuka tu ile situation na kwa sazima na nalota beko bananinyonga mimi. Nalalamika kabisa mbaya sana. Ono nga yali yakamaliriza emisomo gya siniya yalina ekirooto kya kufuuka musawo, wabula kati ebyo byonna takyabisobola kubanga essuubire lyokka lyakusigala mu Uganda okutuusa lwaliweebwayo akataka kwalisa akayumba mwagenda okukuliza batoobe. Ebyokudda ewaka ebyo bye yasooka okwerabira. Wazali mimi nakufa hawezi, lakini nisione mateso ni watoto wangu watapitia kuliko mimi kurudi kule. Enkambi y'e Rwamwanja erimu ababundabunda abakunukkiriza mu 10,000 nga bano kitundu ku banoonyi b'obubuddamu akakadde kamu mu 7,000 abali mu Uganda, ekirifudde eggwanga erisingamu abantu ekikula kino ku ssemazinga Africa. Gavumenti tetakulaajana ng'omuwendo guno bwe gugizitoyeeko nga kati okubalabirira kufuuse kukuba ku lw'ennamuganga. Guno omwaka tubadde twetaaga obukadde bwa $363. Ssente ezo tosobola zifuna 10 ku 10. Nga bw'owulidde ensonga nyingi eziriwo ziremesa, entalo nyingi zeeyongedde. So n'abantu abatuwa ssente basoberwa kulwa ekisinga obukulu mu kiseera kino kufuna mirembe, peace. Ye solution yokka eyinza okukendeeza ekizibu kino kye tuyina. Newankubadde guli gutyo, wiiki ewedde amawulire gaatandise okusaasaana nga n'eggwanga lya Netherlands bwe lyali lisazeewo okuweereza kuno abantu abaddukirayo nga bavudde mu Africa. Bino byayogerwa Ssabaminisita w'eggwanga lino Dick Shove ng'agamba nti ababundabunda be baagala okusuula kuno be balemereddwa okuweebwa empapula entuufu ezibaganya okubeera mu ggwanga eryo. We are struggling with over 1.7 million refugees here alone. We have not asked any country to offload those refugees in those other countries. Why should someone now ask refugees, they have only 100,000 or whatever, they want to offload on Uganda? Why? Is that rational? Omwezi gw'omunana we gwatuukira, Uganda yali yeetaaga obukadde bwa $516 okulabirira ababundabunda, kyokka yali yakafunako ebitundu 33 byokka ku nsimbi ezo.